njagala kwebaza abayizi bano kubanga singa tekwali kwewaayo kwabwe guno omukolo tegwali baddewo. N'olwekyo mwebale nnyo bayizi mmwe, mwebalire ddala. Mwenna mbaagaliza buwanguzi ate era mwenna muli bawanguzi kuba abatuuse ku mukolo guno abo be bawanguzi. Abo ababbinkanya bajja kubategeeza nti twatandika n'abayizi ndowooza nga 6 naye ku 6 bwe tuba nga tulinawo 5 abo tebaba bawanguzi, baba bawanguzi ebyaddala. N'olwekyo njagala kubeebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala n'okwebaza ttiimu yaffe ey'ababbinkanya okuviira ddala ku ntandikwa mpaka olwaleero. Kinammwe mwebale nnyo omulimu ogwo kubanga si mwangu ate gwetaaga obukugu, gwetaaga n'okumanya. N'olwekyo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala kwebaza bannaffe abatukwatiddeko aba Newmans abakola obumplanki, nammwe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tutambudde olugendo luno nga tuli wamu nammwe era kansuubire nti eno ntandikwa. Kiwangala Community Schools mukulu Kayinga, njagala kwebaza ssebo ak'ensusu byonna by'otaddemu okulaba ng'enteekateeka eno etambula ate n'ojja n'obaawo ate n'otakuma ku ebyo wabula n'abayizi ba Kiwangala nabo n'obaleeta. Ekyo nno kikulu nnyo. Oyo mukulu Kayinga mumulabirenga ddala ku nsonga zonna, mumuwe abaana ebyaddala abaana bagende basome. Njagala kwogerako katono ku nsonga y'akabbinkano kano. Ffe nga Radio Buddu muwulira nga tukozesa eŋŋombo ya Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo, naye abasinga mulowooza nti tutegeeza nannyiniyo mbu muntu wa bulijjo. Si kye kitegeeza. Gwatuwuliriza gwe muntu wa bulijjo, gwe tuyita omuntu wa bulijjo. Si ffe abagikolako, si nannyiniyo oba abagiddukanya, naye gwe. Era tugiyita leediyo yo, ekyo kye tuba tutegeeza. Kati nno amakulu gakyamakusike ge gano g'olaba wano nti Radio Buddu egenda kuweerera omwana agenda okuwangula wano omwaka mulamba z'ettaamu 3. Anaakwata ekyokubiri tumuweerera ettaamu 2, akwata ekyokusatu ne tumuweerera ettaamu 1. Ababiri abasembayo abo bo ebirabo byabwe bava nabyo wano babifunirawo. Ekyo nno kye kituyisa leediyo yammwe, leediyo y'omuntu wa bulijjo, kubanga twagala tukole enkyukakyuka mu bulamu bwammwe, mu mbeera zammwe. Temukoma ku kutuwuliriza buwuliriza, naye tujje tuweerere n'abaana bammwe. Ekyo temukikubira bugalo kubanga Radio Buddu yokka yekikola. Okujjako omuntu nga tatutaddeeko birowoozo nga Radio Buddu, naye tulina ebintu bye tukola nga byeyawulidde, ate nga tebyeyawulidde mu bbendobendo lya Buganda wano, wabula nga byeyawulidde mu ggwanga lyonna erya Uganda. Tutegeka ekibbiitu ekyo mukimanyi, mwakimanya, ne tubaleetera abayimbi ku bwereere. Bwe mbuulira leediyo ekikola nga si Radio Buddu, bwe mbuulira leediyo gye wali owulidde ekola ekyo, okujjako nga Radio Buddu waliwo bwe mpulidde alimba, nja kufunayo olugero, musalire olugero, naye ekyo kikola Radio Buddu yokka. N'olwekyo twagala okubasaba nti mutusseeko ebirowoozo, mutulowoozeeko nnyo nga Radio Buddu, nga mweyongera okutuwuliriza kubanga tulimu ebibala ebibakwatako. Ekisembayo, lwaki twalondawo okuyigiriza abaana bano olulimi? Mukulu Kayinga nawuliddeko ng'abuuza nti lwaki saaba pulayimale? Naye mmwe abatudde wano abayitako mu ssomero nga wasoma mu pulayimale ne secondary, by'osinga okujjukira ku percentage ennene biri mu level ki, eya pulayimale oba eya secondary? Biri mu ya secondary. Akati nawe wali ekyama. Naffe twayagala tuyigirize abaana baffe olulimi Oluganda nga bali mu mitendera egiteeka ebintu mu bwongo bwabwe nga babitegedde.
nga bigenda kubabeeramu nga bamanyi lwaki tubibataddemu yensonga lwaki twatandikira ku leveni eya secondary looza mukulu kanyiga okitegedde twayagala tuyigirize bano abamaze okutegeera nga nekyetubagamba bakitegeera wabula si kuwulira buwulizi bigambo ne babikwata bukwasi nga mu primary ebisinga bwe bikolebwa naye lwaki twalondayo okuyigiriza abantu olulimi abasinga obungi ekigambo olulimi temukimanyi makulu gakirimu naye katonda bwe yali atutonda nga atuteeka ku nsi eno gye tuwangaaliramu mu luzungu yatuwa kye tuyita means of survival ebintu ebitusobozesa okuwangaala mu bulamu bw'ensi fe tetulinga katonda ye bw'aba akola ebintu bye akola nga bw'ayagadde ayinza okukola ng'akozesa means oba n'akola nga tewali means naye ffe abantu katonda yatutonda nga tukozesa means ebitusobozesa okukola ebyo ebitubeezaawo nga bwolaba emikono n'amagulu n'amatu n'amaaso oba tolina nnyindo tosobola kussa ekitegeeza ennyindo is a means for you to breathe oba tolina maaso tosobola kulaba amaaso is a means for you to see oba tolina mikono tosobola kukwata oba tolina magulu tosobola kutambula oba tolina bwongo tosobola kutegeera kakati bassebo ne bannyabo olulimi language lugwa mu kategore ya means nga bwolaba ebintu ebyo byemmenye kuba katonda yakituwa tukikozese as a means of survival kuba n'akafaananyi ng'ogenze mu nsi nga boogera ng'enkoko nga bw'oyogera nga bw'oyogera kati naye nga tomanyi kabuyonjo weeri osobola kubagamba otya ng'oyagala bakulagirire kabuyonjo weeri obagamba boogera ng'enkoko naye nga nawe oyogera nga bw'oyogera kati kale notuuka ku siteegi ya booda nga ababooda boogera ng'ente nga bw'oyogera nga bw'oyogera kati mbuulira bw'olamuza mbuulira bw'omubuulira gy'olaga oba kategedde kati olulimi kikulu nnyo kyoba olaba tuteekeddwa okulussaako essira era abasinga obungi basibe amataali n'ebikalu lwa lulimi obadde okimanyi ekyo wano mumwe abatudde wano abamanyi ku luzungu era musosoya temuli banjawulo lwaki kubanga mumanyi olulimi temulina nnyo kyamaanyi kyemuli naye ngaolwokuba mulina olulimi olulala lwe mumanyi abalala lwe batamanyi oba okategedde kati olulimi kikulu nnyo n'olwekyo bw'owuliranga ekigambo olulimi language kiseeko nnyo ebirowoozo kiringanga bw'olaba emikono amagulu n'ebintu ebirala katonda bye yatussaako for us to survive era bw'oba tomanyi lulimi ng'ekyokulabirako kiri kyempadde obeera omuntu aliko obulemu singa ogenda mu kitundu nga boogera ng'enkoko nga gwe tomanyi lukoko bwe bakutunuulira obeera ki oba oliko obulemu oba okategedde kati olulimi kikulu nnyo y'ensonga lwaki twalussaako essira kubanga ebintu byonna bye tukola ebitusobozesa tusurvive okubeera abantu abalamu bisimbye ku lulimi mu bitabo ebitukuvu bye tusoma katonda bannabbi bonna be yasindika obadde wali okyefumiitirizaako katonda tasindikanga ababaka ng'omubaka oyo akozesa sign language bemuyita bakasiru mu bannabbi ba katonda bonna tewali yali azze ku nsi kuno n'agamba nti katonda antumye ng'akozesa sign language kakati kifumiitirizeeko nnyo lwaki kubanga olulimi kikulu nnyo byonna bye tukola bisimbye ku lulimi ate naddala olulimi olulwo kye tuyita mother tongue mu luzungu olulimi obw'obuzaalirano abantu bamanyi ennimi nnyingi naye nga tezibayamba mu nsi wano bwe tuli sinawulirawo omuntu ayogera luswayiri naye olowooza tewali alumanyi kati lumuyamba ki tebirina kye lukuyamba naye luno olw'obuzaalirano luno olwa kitaawo n'ennyoko olwo lwekwatenga kakasa nti endala zonna ziyige zisobola okuyamba akaseera naye luno lujja kukuyamba lubeerera ate oba n'abatamanyi lulimi lwo bwenga obadde okomyunikeetinga nabo okugeza n'ova wano ng'omanyi oluganda n'ogenda e bufalansa
bw'oba oyogerekezeganya n'Abafalansa nga tomanyi Lufalansa osobola okugegenya Olufalansa era oyogera olulimi lw'Oluganda nga bw'ogattako n'ebikolwa oba kategedde ge makulu g'olulimi olwa kitaawo n'ennyoko olw'ensi yo olw'ensibuko yo y'ensonga lwaki essira twalisimba ku lulimi Oluganda. Otherwise engeri gye tukukolera mu baana b'amasomero twali baddembe okubayigiriza Oluzungu bwongera okuguka mu Luzungu naye twagamba nedda omuntu aba ne identity omuntu ategeerekeka nti ono wa ggwanga bwe riti ava mu kitundu bwe kiti wa ggwanga lino nga tusinzira ebimu ku bye tusinziirako lwe lulimi era nenzija wano nenfuuweeta Oluzungu nga njogerera ddala ng'Omuzungu era akava ebweru mutandika okukubagana empawa eyo ne mugamba naye muki kubanga mulaba nga byenjogera olulimi lwenjogera obulungi n'enfaanana yange tebigatta kati eggwanga lyange lisobola okubabuzaabuza ne mukubagana empola naye alabika Muganda naye nga yakulira bweru kakati olulimi lwe lutuwayiwa identity n'olwekyo y'ensonga lwaki twalussaako omulaka nga Radio Buddu. Njagala kubeebaza olw'obudde bwe mutuwadde nga Radio Buddu n'abantu b'ekiwangala mwenna okutwaniriza obulungi enteekateeka eno n'esobola okuvaamu ndowooza sijja kusingakaawo munzikirize mbeebalize wamu mwenna nga bwe muzze ku mukolo guno n'okubasuubiza ffe nga Radio Buddu kino tekikoma leero enteekateeka tulina nnyingi ng'ogyeko eno eyakabbinkano tulina Nantameggwa tulina Muteeseza Mmeeme tulina Gwanga Mujje enteekateeka ezo zonna zitujja mu situdiyo zaffe ne zituleeta mu mmwe ne tuleeta leediyo wano era situdiyo tuzisimbye wano leero bino bye twogera bye biri ku mpewo za Radio Buddu ekyo kye kituyisa Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo. Nze Haji Umaru Ssekasamba Bukenya nze programs manager nze nvunaanyizibwa ku bigenda ku mpewo. Mwebale nnyo mwebalire ddala zaabo kati wedda ndabika ng'omusajja omumpi naye banaye siri mumpi nnyo lwakuwono bedda nnyimiriddeko muwanvu. Abakyala bano abaana be mulaba bano betuyita ba internees bali mu kusoma mulimu gwa rediyo n'amawulire mu matendekero ag'enjawulo naye mu kaseera kano bali ku Radio Buddu nga bayiga ebintu engeri gye bikolebwamu kubanga ku matendekero tusoma ebintu ebikolebwa ate bwe tujja mu internship gye baliko kati tuba tuzze kusoma engeri gye bikolebwamu n'olwekyo kye baliko era tuli nabo nga basitaafu baffe abali temporary be bakyala bano abana tweyanziza nnyo. Kakati abasigadde ku Radio Buddu olw'okuba ngo bawulira amaloboozi gaabwe sijja kuboogerera beeyogerere babeeyanjulire then tulyoke tugende mu maaso. Neyanze nnyo neyanzeege abatuuze b'ekyannamukaka mwebale kuwuliriza Radio Buddu n'okujja bungi olunaku olwaleero. Nze Jjoko Ronald Matovu oba Roni bawiriza bya mizannyo so tusuubira nti nemuteekateeka eddaka ya Nantameggwa tugenda kufuna abantu abagenda okurepresentinga region eno b'ekitundu kino omuwanguzi ava ekyannamukaka naye ngaekisinga okubeera ekikulu mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga muwuliriza nnyo radio y'omuntu wa bulijjo. Tweyanziza tweyanzeege abantu b'ekyannamukaka tubaaniriza amannya nze Cook George William nga ndi kitunzi amannya gange tegakyawulikika ku mpewo olw'emyaka naye nga nakwasaamu wano wewawe ye ansingako obuwangu akyalemeddeyo amanyi buli muntu alina enkula ye mulimu abakulanga bajega nga banafu buli kintu beesaasira olaba yeesaasira n'akusomera awo kitegeera lusula mutya bannanga ab'ekyannamukaaga nze mujuzi bati okusinziira eri emmanga n'engambusa eno gye mubeera ekinemeza amawulire bana batusomera amawulire agatali matuufu ogenda okulira mu mbogozi atomedde abantu ebitaliyo kati ze mbawabiriyo kulowulira amawulire gabafudde ku Radio Buddu mujuzi bati yagakuwadde tobuuza kirala mumanya nti yoyo musajja wammwe alemedde mu mawulire siri munafu nga bano muwulira bagasobe bakoowu
Simbu kwa yana ngola batwa simbu dano mudduka tandeka ate asiba tudde mu ntebe ze siba ntambula mwebale nnyo soko mbesinga okwogera bane mikolo gyaffe abalungi abaagala tusansonga siŋŋaana zebampita senior emusimadimuko omutaka wa kabaka embasimaati fatinosomaki nkola kulende buddeyo omuntu owaki nkola program bagiyita serukwera 12 ez'okumakya paka ssaawa 4 nga mukola ki endala bagiyita programu naki bwengomanyi nti abalala bajja kukola balikopa naye ayogere byesigika ku bayimbi yenze mpanikira ku mukono mbene kalulu bwoti wala mwebalire ddala wewawo basawule bajja mwebale kujja wano ekyannamukaaga olunaku lwaleero we tuli amannya yenze wakajambiya kujja we Masaka Supermedia Uganda Salongo kwogerekaawo kati ate sikyali Salongo ate bw'ataba Salongo abeera ki kigwagwa katiragwagwa wala kale namwe bali kujja Supermedia Uganda wakajambiya akolya programu Budukira mu mixi era ekiro twasuze endongo tugitematema paka wano ate olunaku olw'enkya buli basande ku makya ssaawa emu paka 4 ebira Sunday special nawo omuziki gakola ki gakutambula ekyokulala ku Radio Buddu Supermedia Uganda ye production manager akwasaganya byowulirawo Bulango Story na Munagandi byonna nze afumba wali ensonga tezikola ki ezitambula twaganiza byakabi basebo ne bannyabo mwebale kujja tofukamira tokikola amanyi agange bampita Silvia Sabrina nga nkola bya mizanyo ku Radio Buddu banange mwebale kujja tubaniriza abantu b'ekyannamukaka tubagala nnyo amanya yenze DJ Daniel the Almighty DJ majaga akotaka tegatula bakola ki yes nkola program kyakaze kola bye top 20 countdown ndi mu Saturday dance party olwaleero kugenda kuseka naki yanza Kane mwebale kuwuliriza Radio Buddu amanya agange yenze Jackie Patron and Open Symphony DJ Uganda Kampala Masaka Neero gwanga yonna yenzenze ko omukyalo mubwati akyasizo kikuba wansi w'enjuba naye kenyine neetya leetako ne nedduka yenze obusago bwa Kobula omulungamya wa Vibes Weskira Dominic Zogozogo empologoma y'e Masaka omusuusuzi w'endongo naki ayabas ebyaddala ompologoma babasitiddekanga ekyo omusisi wa capati naki kale tweyanzenga akanyomerako ketuvuddemu mwebale nnyo mwebalire ddala nze Sonko Jude muzzukulu wa Kisolo Omuso nkola mawulire ate era nze promotions manager ow'enteekateeka za Radio Buddu mwebale nnyo mwebalire ddala okujja temujjangu okwakyannamukaka mutulaze omukwano mwebale nnyo mwekubireko mu ngalo mwekubireko mu ngalo kale ontyo mukyala Penina twagala tugende mu kaseera ennamuseetuka Francis basobole bannyabo amanya mpitibwa Penny Panado Mama Austin Busabwambago asenga w'abaana Masaka's most celebrated slay granny Bible Mama program serukera program akayimbako mukadde nga kano era ndowooza akali badde kwekali mukadde kano kennyini yeso tubebaza nnyo okubanga mikono gyaffe muli naffe olunaku olwaleero munsikirize ate era twebazeeko obadde okimanyi nti munywanyi waffe omusiisi w'ekyapati ekyabakuza Kosovo tuli naye bananga oliwa musiraamu waffe siza nnyo teyanzeke ate Sulaimani Kikodomi nawe wonna wooli mukwano tweyanziza mwebale omukwano ogwo bannaye abakozi ba Radio Buddu mukubire kubawuliriza bavudde kyabakuza ne bajja mungi nnyo kakati tulinamu ne basa eno egenda eri omuyizi akutte ekyokutaano oba agenda okukwata ekyokutaano evudde wa mukulu Kasaga Ivan